Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muri mutya abasebo ne banyabo. Natera tukomyewo mu ngeri mu bayendala mbaniriza abapya abakaneyungako bebaza mwebale nnyo mugira mugumirawo omulanga gwange gwakola bakalanga kono kamala kono taka skippinga obeera mu ngeri mu bayendala owagidde Big Brother Uganda. Waliwo ekintu kyendi mu bategekera very soon. Njagala tufune Big Brother online radio okusinziira ku bwetaavu nalabye nga twetaagisa kyali wange Henry ali mu bikwasaganya webale nnyo webale ddala gwangoberera chairman Bunamwaya mbeeranga naye mpola mpola ndowooza tuyinza okumuyita omu ku basajja abali mu ggwanga emyaka gyaffe egy'abavubuka mukulembeze munnamawulire mu bavubuka nga mwali byonna byokolera tusobola okumussaamu okusinziira eggwanga lino nga bwe litambula politically, musically, socially, inengeri gya byonna gyasobola okubikwasaganya. That's why tubeerawo atubulireko ngeri ki gy'alabamu ebintu. Nsanyusa okulaba Jacob Omutuuze njagala obuuze ku bannayuganda. Nsanyusa okubeera namanyi bampita kugezibwa Jacob bangi bamanyi nga DJ Jacob Omutuuze we Bunamwaya division esangibwa Makindye Ssaabagabo kanswete buli kimu kiri okay. Yaman Ogamba otya taata? Sina tabu bitambula bitya? Bitambula clear wala. Ensonga ya mukwano gwo sajja kuba abalabi bange tebakulabako ku side yange oli ababirabako awalala ne side yange tebakulirangayo wadde comment yo ate nga oli mukwano gwe Juliana Kanyomozi mumumanyi omuyimbi of course ebyali mwabimanyi naye twagala kulaba the other side of DJ Jacob Omutuuze as a friend to Juliana Kanyomozi. Tubulire ye oba oliawo yakirowooza atya. Kisooka Juliana alina akasettlement yakola ng'omuntu yenna bw'anaavaayo n'akakola. Olunaku olwali luzibu nnyo kiri ekyakeesa n'emisana abaana ne bamuyisaamu eggaali ng'enjogera y'ennaku zino. Naye ate n'akola ekintu ekyenjawulo ekitakolebwa n'avaayo at the same time wayita olunaku lumwenkera n'avaayo n'akola akatambi of course ng'alaga abantu era awo waasigalawo comments butono naye obusinga bonna nga bagamba it's fine. Nga Jacob Omutuuze mukwano gwe kiri kye yakola nti tulina embeera gye tutuuseeko nga bannayuganda okubanga omuntu bw'avaayo n'akomentinga ku muntu nga kasaabeera nga tebalina nzikiriziganya naye ng'asabulwa busabulo tebaliiko kiki wowe tuli 2024 twamutandise na bujingo mukwano gwo tumuyingizaamu awo abantu abalalalaawo of course ebize bigenda naye ng'okusinga January Pastor Bujingo yakyamwekutte tewali mulala January yakyamwekutte January Pastor Bujingo yamuyina pozi nga tunafunayo omuntu mulala kuba ebijja byonna Pastor Bujingo yakyasinze mu gwokusatu mujja kufunayo ekirala era gwokusatu predicting gwokubirya mujja kufunayo ekirala omanyi kati ekiyinza ekyokujjawo Pastor Bujingo Uganda yafuse yakuluddiisa ate government dictator bino byayagala nti dictator wokera kumacha notta omuntu tajja bifaako nnyo naye kasuba tukute ku ntebe ye kati okufa kutandise okubeera nnomo mu matu g'abantu mu maaso g'abantu edda okufa kyekimu ku bintu ebyali byewuunyisa kyova byali bigatta nnyo abantu kati okufa kyebimu ku bintu ate ebyettunzi ebiri fane ate ebiri complicated mu bantu abamu nti wokera kumacha n'ogamba nti nno Uganda efuuke South Africa. South Africa mu Africa ensi gyensinga okumanya nyentegeera South Africa yensi yawo nga emundu zijja n'okutta nanti byatandikawo ebityo okufa kwatandikawo kuti abantu ne bakisanyukira because tekiri mu nnyumba yo naye okufa omuntu wakuba esasi omuntu gw'omanyi nga muganda wo ng'omenako Luganda otegera nti ekintu ekyo kibi bwe tuba nga tutandise okusekerera okufa we kutyo nga n'amasasi tetufaayo we tutyo twesiba ezo bbiri nti omuntu ojja mulemesa omulimu afune basasi ne bajje bakube esasi nati kyafuuka nnomo nga tebakifaako abakulembeze ojja kwagala omukazi w'omusajja agulire omuntu akubese because kyafuse nnomo omanyi buli omuze gutandika okugenda naye ndinawo kati nnyo Jacob emundu zino zivaawo kubanga yonna gye ziva oba zivaawa okutta kubi either ziva mu government
either zivaawa okutta kibi. Otumanyiza ensi yaffe ntinegera kubanga eyiwa musaayi. It's not a good thing. Si ekintu kyoyinza okukera ku makya okukubirako enduulu n'okuseka. Si ekintu kyoyinza okuddamu n'okola vidiyo. Si ekintu kyoyinza okukera ku makya okukolera vidiyo ng'ovuma omuntu omulala. Because awadde opinion ye ng'omuntu. So Uganda webange kusemberera kutuuka South Africa. Teweewuunya. Ekiri South Africa tulina omwana we myaka 13 South Africa azaala. Kyo kigira okubeera mu Uganda. Abakulembeze baffe be twalonda kubeera mu parliament bagenda kuyisa etteeka erikkiriza omwana mu myaka 13 okuzaala. Okubiwa empisa emutangira okuzaala. Twewuunya omusajja omukulu okera mu kyokwania omwana wa myaka 13 because kyafuuse nnomo. Kiri nnomo. Abaana baffe tubalabisa ebintu batanakukera makya kuyiga kulaba. Kiri nnomo. Omwana okudda ku TV n'alaba pantu abakiisinga. Kiri nnomo. Edda ng'okulaba TV ng'osuusa ssaawa 2. Obazaali ntono. Nga omwana okutula ku TV ne maama ku ssaawa 2 okwambuka waggulu nga kiri okwadde. Naye kati maama abeera wali, tata abeera wali, n'abalaba akazannyo bali ne beekiisinga. Omwana adde n'ogamako abantu beekiisinga. Edda lulinga okulaba omuntu yeekiisinga ng'okola nga tolagana kutunula ku TV nga weebuzaabuza. Naye kati omwana abeera ku TV wate ng'agituddeko n'agamba ebeekiisinga. You understand? So buli kimu kyafuuse nnomo. N'ennaku y'omuntu it's normal. N'omuntu okuvaayo okwogera opinion ye tekintu kyalina makulu. So oli ne bamuddiza ne bamuvuma nga tabadde awa ye nga opinion. Uganda we yatuuka twenda kintu kimu kyokka mu muyaga gugenda keera makya kujja mu myoyo mibi. Gw'omuyaga gujja kuvaayo gujja kujja emyoyo mibi. Omanyi emyoyo nkubulira emyoyo kimu ku bintu Katonda bye yatonda nga biri mu ffe. Bw'otegeera nti omuntu alina omwoyo mubi ye muntu asobola kukera makya okulumba omuntu nga talina kyamukoze n'amuvuma. Wotegeera nti omuntu alina omwoyo mubi ye muntu asobola kukera ku makya okukwata ebbujje n'alivuma. Wotegeera nti omuntu alina omwoyo mubi ye muntu asobola okuwagira ekintu ekibi. Yes, twagala kujjako dictator. Naye bannayuganda bannaffe si bye dictator. Dictator ffenna tumumanyi. Ye President Museveni. Museveni ye Nakyemalira. Ye Nakyemalira gwe tumanyi. Kabaka si Nakyemalira. Katikkiro si Nakyemalira. Bapasita si Nakyemalira. Bajjulira na Kanyombozi si Nakyemalira. Naye bangero lyonna bannabyabufuzi bazze bagamba dictator agenda. Tujjukira bulungi nnyo omwaka gwa Mwami Besigye bwe yanyenyeza gavumenti eno ne tugamba enkya Potapini evaamu nga tulowooza ennyondezze ekigaana. Leero tubadde tulina generation badman president waffe. Generation eyo eleese nemuleeta nti tekibanga wakoze ebyafaayo nti at least omuntu asobola okugamba n'amanya nti 80% bonna bawagira Bobi Wine. Naye era akalulu ka 2-2 mugumu ne kagaana. Ekiyinziza ku kintu kyenkoti nga kyenakootinga obulungi Dr. Kizza Besigye yagamba Mwami Museveni takyavaako na kalulu. Omuyaga gujja ogera okukera makya okujjawo. Tegujja bana kalulu kwolwo. Gulijja gwonna gulijja mu omuyaga gujja ogenda okukera makya okujjawo. Abantu abamu okuleka Uganda Katonda weeyina okukera makya okubeera. Mmanyi nagamba Katonda si musiru. Waliwo ensonga lwaki Katonda atwala omuntu omulala n'alekawo omuntu gw'otayagala. Waliwo ensonga lwaki Katonda atwala obulamu bw'omuntu omulala n'alekawo obulamu bw'omuntu gw'otayagala. Newebuuza ne lwaki Katonda alekesewo omuntu ono ng'onakuwayo essaawa zaakakati waliwo omuntu afudde asizza omukawo ogw'enkomerero. Naye Museveni gy'ali mulamu n'abaana be balamu. Okitegeera gwe mulimu essaawa zo famire luzinze maama ne taata baafa musigaddemu oba omwana omu baana babiri. Naye ku bintu Museveni byakoze bannayuganda Katonda akyamuleseewo awo. Ng'osuubira nti Katonda ye musiru okkeera ku makya okulekawo Museveni awo. Bw'oba ng'ogamba nti Bayibuli kitabu kyawandiikibwa nga kisinziira ku ebyo ebyahapeninga mu bulamu bw'ensi, kiba kitegeeza nti no obulamu bw'ensi waliwo omuntu eyabudizayininga. Bw'oba okkiriza nti no mayika eno ewereza ku kamera eyo eddoboozi omuntu yagikola, ng'oteebereza ani yayungayunga omwoyo gw'omuntu, omubiri gw'omuntu. Wakati wano there is something which is special fena kye tusobola kirama kikunnyonnyola tulaba tosobola kiraba, but mu butuufu bwayo waliwo omuntu yakola omuntu, waliwo omuntu eyadesigninga ensi weyina okubeera.
although nti sitaani alina amaanyi asookera ku makya naye okujja n'adesigninga ebibyo by'ayagala wasanga omwoyo gwo nga munafu. Omwoyo gw'omuntu omunafu guleetera omuntu okuba nga takyasobola kutegeera will of understanding aba takyagiina. Omwoyo gw'omuntu nga gutandise okunafuya buli awali ekintu ekibi wayagala okubeera, ekintu ekirungi akiraba ng'ekintu ekirwanyisa ekibi mu ye. Kyova ovaayo n'ogamba nti no oyogedde about obulamu, omuntu agamba oyo motivation speaker. Omwoyo gwo mubi gugamba oyo motivation speaker, tokkiriza kuwulira biki byayogera bikontana n'omwoyo gukulimu munda. Omwoyo gw'omuntu nga gufudde tayagala birungi bimweriraanya, ojja kulaba nti no abeera mu bintu bibi byereere. Kati Juliana Kanyoomoozi abasinga obungi tebamumanyi because obulamu bwe yasalawo obutwala nga buli private. Ye muntu ayamba nga tayamba lwa kamera. Just ayamba for the sake of ntino mama, ayamba for the sake ntino ayamba bebategeera. Ate bano tebategeera. For information tebategeera. Bakera kumanya nasanga omuntu nga ali mu kukaaba ku Facebook oba ku YouTube. Kimukatakata okunoonyereza omuntu oyo. Nagamba naye njagala kuteekerako obubaka bw'omuntu bwadde osondera. Naye bituufu ddala gyali mbadde nsaba otuukako omumpeko ku ssimu. Namugamba munnange nkweza obubaka we buti bukuyambe mu kizibu ky'oyitamu. Manye Uganda si nnungi pati. Uganda ejja kutereera. Awadde amanyo like waliwo program ey'okuyamba abakyala osinga okuyamba. Ye muntu nakubira simu n'ogenda n'amuweereza. Ye muntu ayamba for the sake of tayagala kulaga nsi tina ayambye. Nali bwento by the way nga njagala kuyamba nnyo nga saga nsi erage nti nonyambye. Naye waliwo ate abantu olina okuyigiriza okuyamba. Ate onoobayamba ajja kubuuza lwaki oleeta kamera. Naye nga ate waliwo abantu abali eyo abali wiringi okuyamba naye babuuza byamazima oba si byamazima. Omuntu ono yes omuntu gwe tukwiye okuwa obuyambi bwaffe tubuwe abutwale ddala byakola biri legit oba tebiri legit. Kati ensi bw'ebanga etandise okukeramu ky'okufa bwe bujja okukeramu ky'okuwulira nti endowooza y'omuntu yabulabe k'oyo atowooza kye kimu. Naye nga ku lubeerera Katonda ng'atonda buli muntu yamuwa amagezi ge n'entegeera ye. Entegeera yo si yeyange n'ebyokuwoomera si bye bimpomera. Waliwo ensonga lwaki Katonda yakuwa ne test yo gy'oyagala y'ebintu nange na test yange. Naye ffenna tuli mu kintu ekiyitibwa Uganda. Yes tuli oppressed but bannayuganda si baba oppressinze bannayuganda bannaabwe. Omuntu omwe atu-oppressinze ffenna. Atuleetedde okuba nti system education yaffe yafa. Atuleetedde okuba nti n'amalwaliro gaafa. Atuleetedde okuba nti no bantu basoma naye nga ebipapula bibasomesezza tebiina makulu. Ye Mwami Museveni. But bannayuganda balekerera oyo akoze ebyo byonna ne batunuulira Juliana. Oba omuntu omulala. Kyekiringa ng'olugero lw'Obuganda Uganda ekiso ky'embuzi kirekerera omubaazi. Nekitunuulira omusi. You understand? Juliana si ye mutuufu okuba ng'atunulizibwamu ebyo ebintu batunuulire dictator. Bw'okera kumanyira ogenda Juliana yafuvudde make nayogera endowooza ye. Kubanga ne principal avaayo naawe endowooza ye Uganda bw'erina okubeera. Bw'obanga ona Kyagulanyi principal gw'oyakkiririzaamu okuba nti agenda kutwala Uganda empya avaayo naawe endowooza ye Uganda bw'erina okubeera. Tomuyisaamu ggale tomuvuma. Naye omuntu wa bulijjo okuva mu sekiti endala wavaayo n'ayogera ekyo kyawulya Uganda kyerina okubeera ojja muvuma because takoledde ebintu mu public. Tavumye Museveni mu public, tayomodde mu public, tabadde mu struggle gwe gy'olowooza ey'okuvuma n'okuvvoola n'okuyisaamu bannayuganda eggaali nti ye struggle. Kiba kitegeeza struggle yo togimanyi. Struggle si yakumalako munnayuganda ddembe. Wadde ono dictator gwe tulwanyisa yamalako bannayuganda bajjajjaffe abaamwesiga abaamuwanga emmere eddembe. Naye ate tulina kukola nga dictator w'alina okukola. Kyova nti principal agamba nti tumulabise tugende mu kalulu twesimbewo akabba ensi yonna ekitege nti yabbye akalulu. You understand? Sikera manja kukwata mundu biso tugenda kutta bannayuganda bannaffe because tebalina musango. Ate abalala bwe bavaayo ate ne bakontana n'ekya principal kyagamba ne bagamba nti era Eva bwe tubagenda mu kalulu agenda kukola ki? Agenda kutusinga. Mazima nga mukulu Bajjo bwe yavaayo n'agamba nti alabula Bobi Wine tageza n'avaayo n'agenda mu kalulu ka 2026. Omanya amazima gali nti ffenna ge twagala okukkiriza ge tugana okukkiriza bagiyita fountain of honor. Fountain of honor erimu ekintu ekiyitibwa power obuyinza Museveni bw'ayina omuwe wa ssemateeka nga ye nga ye okukola
yalonda alangirira akalulu yalonda abagenda okubuddukanya akalulu yalonda neje bakubira ballot paper awo benyini yasalawo nti kaleno company yebekuba ballot yalonda nagenda gwotwalira omusango nti bansinze you understand kale ekyo bayita fountain of honor emuliko okujja nga Katonda atuyambye nabanga yebasa ekiro natubikira nti Museveni afudde ebya ddala ate ekyo tekijja kera makya kubeerawo nti Museveni akyalesewo President Museveni Katonda kyamulesewo okutukiza ebibi ebiruubirirwa bye ebya Katonda oyinza okigaana oyinza okikkiriza naye nga Katonda alina ensonga kyamuleseewo awo alina ebintu byalina okusooka okutuukiza webina ggwayo webitibwe pepa ekijja kutwalira Katonda ddakiika kumusikamu fiizi vu ate bana bagimusizeemu bajja kulawo okulangirira nti naafudde kiyinza okutwala wiikisi nga 2 okumulangirira oba wiikisi 3 bateeketeeke tugera kukola tutya abantu bategeera nti Museveni afudde bopposition bakyagulanyi tubateese tubayite ku tebo tutulina tugaa tumanyi kati Uganda tugagiziteeka mu kisanja bisanja biba 3 okkiriziganya katusokayo waffe oba gusookayo otegera Uganda ejja kutuuka ebeeremu nagambye bali abantu bayita bijja kutuuka era Museveni waavira ku bufulu Museveni waavira ku bukulembeze President Museveni waava ku bukulembeze manye bene bituwammanga nti tugateka kuddamu kubeera kyekimu nanaddako ajja kubeera mulungi ndako kyamaani tegenda kuddamu kubeera kyekimu egenda kubeera ng'esingako wano bwe tuli oba okudda emabega Uganda tegenda kuddamu kubeera kyekimu either emabega oba esinze kuwano we tuli byonna bijja kubeera awo tegenda kuddamu kubeera kyekimu Uganda egenda kubeera ensi erimu ebintu ebitategerekeka bingi you understand otuna ebintu ebigenda maaso nze nkuba kyakulabirako nti Uganda bwe muli omuntu atta nkya naawo n'atambula Uganda bwe muli omuntu awagira enkyukakyuka gavumenti nemwavuwaza ekitegeera Uganda bwe muli abantu ab'ennimbika mu masimu n'ategeera nti omusomesa akwana omwana wange nerimbika ng'omwana n'atandika okukyatinga Uganda erimu ebintu ebitategerekeka Uganda erimu abasumba badda abava okusumba ne badda ku bintu ebitategerekeka Uganda eyo Uganda erimu basheeka bakola ebintu ebibunya sheeka akikoze Uganda eyo so omuntu omu Mwami Museveni singa amala n'ava mu Uganda esobola okukyuka n'etereera kyokuzako tegeeza tesobola kutereerawo Uganda naye beefunye essuubi eritereera era still amanyi ekintu kitwa power kirimu ekintu ekiyitibwa greed kijjiramu ekintu ekiyitibwa omululu era ne gw'otaddewo awo ng'omuwadde fountain of honor ajja kutuuka ekiseera abeerenga Museveni nti mukujja jagamba nti nja genda Uganda njagala nga Museveni yagamba bamaama baffe ne bajjajja baffe n'ekino kituuka ekiseera nekimuwoomera kyovula kibi nnyo okuddira ebyakayisaale bisembeza nnyo mu mutima gwo oli politician naye nze bulamu bwange nagamba sirifuuka politician because politician abeera greedy politician aba n'omululu ayagala nnyo okubeera n'obuyinza 24/7 ayagala nnyo okubeera nga politician abeera kyova nze bulamu bwange ntambula nzekka sina politician mukwano gwange sina politician gwe ngamba nti no mukwano gwange nti politician mukwano gwange taliiyo because bapolitician bonna balina endowooza yeemu embeera ze zimu kati nze naveera mu sekita nenyingira ekintu nga manyi kintu kyangu nnyo nagenda okisangamu kirimu enkokola kirimu omuntu akusekera olunaku lwaleero n'ovaawo nagamba ekigambo wekiti nakwongerako ekigambo ekinene osigera kati politician erimu bayuda Iskariyoti bangi ate bayuda Iskariyoti bangi omanyi eringa ndongo n'endongo kyekimu bayirawe kyekimu naye kikyawulako kiri kimu kati politics mulimu ebigambo bingi nnyo omuntu asobola okugamba nti okolera Museveni ensi nekikkiriza nagande mukalulu kange nawutegeera ebintu bingi ebinkwatako nga sibimanyi nategeera nti mukalulu omuntu yanjogerako ekiboozi nowenda nedikenza ebisiyaga mukalulu omuntu yanjogerako ekiboozi nti nafunisa omwana wa Museveni Natasha nemufunisa olubuto nazaala nategeera nti mukalulu nti nina akakwate ne first family akakafuna mugulu newunya ebintu
nali awo ku kisaawe kunyaawo ebintu bye bakwogerako byakwongerako oba tebirina kye byakugatta abyanzijukiza edda bazadde baffe batunyumiza Museveni oyo nga bamugamba Museveni afuuka akakadde omanyi onootandika okufuuka entiisa mu bulamu bw'omuntu omuntu akwogerako ebintu byotategeera naye nga akwogerako ebintu n'otuuka awantu ng'olina entiisa mu bantu neobuza entiisa neevaawa omuntu aga Jacob oyo wambwa nnyonyonyo naye nga tafunanko ddakiika 2 kwogerako naawe 1-on-1 naye aga Jacob wambwa because awulira entiisa y'ebigambo ebyokutambulirako agamba omusajja oyo watabbu. So Juliana Kanyomozi yalina opinion ye era yalina wabula bali be bali nga woine beetu lyokukwata essimu yo n'owemula n'oyisaamu abantu eggaani ng'owemula yonna oli South Africa oli Saudi Arabia yonna gy'oli Turkey yonna gy'oli ng'olina beetu lyokukwata essimu yo ne Jona alina beetu lyokukwata essimu yo okwogera kiki kyawulira mu bwongo bwe naye kyayogera mu bwongo bwe either kigattako Uganda oba kigitoolako. Mu vidiyo eyo temwali mukitoolako Uganda kyalimu ekintu ekiyitibwa nti kigattako Uganda nti okutta uyitiridde Uganda si bwetyo bwe yali muto yaffe tugisuuliridde muto yaffe tutandise ogiteekamu nti tikyalimu Katonda Uganda yes Uganda tugitadde mu ssuubi ly'abantu omuntu akusingira Katonda ennaku zino osanga abantu mu kyaki nga basaba bapasita tebakyasaba bakatonda kikola ebyamagero tebikyalabika ennaku zino owuli ekyabadde Nigeria ono musumba badde ow'ettabbu byabadde akola kyova olaba nze Katonda yanyamba okumpa omwoyo gw'okutegeera bwentegeera nti kyaki gye nsabiramu etandise okubeeramu omwoyo omulala nga ngivaamu wazira njiwa ekitiibwa because yandokola yandeetera okutegeera Katonda kyeki manyi okuyitayo nepitayo ndabe ki ekiriyo ontuuka nga ebikyaliyo nga neyongera because omusumba akusumba yakutwala mu geyeena oba yakutwala ewa Katonda omusumba akusumba kyova nti rigimu eno omuntu agisumba ye Bobi Wine kikkiriza kigaane ne Bobi Wine Principal Kyagulanyi President wa NUP President wange ye musumba wa rigimu eno Besigye yaliko omusumba wa rigimu ye abasajja bonna abapolitician balika abasigadde bangi abaafa baliko abasumba ba rigimu yaabwe naye kati eno rigimu ya Bobi Wine waddembe ogikozesa kyonna kyayagala waba agikozesa ekintu ekiri against Katonda yamanyi God is watching waba agikozesa ekintu ekyongerako Katonda amaanyi because Katonda yamusaako favor teri muntu asobola kera makya kumuggyako favor eyo because ali mu time frame ye musumba wa rigimu eno paka nga Katonda agenze mu makina aga nti okay kirabika ono gwe natuuma nempa favor tamanyi gikozesa kanjijjeko njiwa omuntu omulala because Besigye akyaliwo omulamu bulungi nnyo ne favor takyagiyina niwayogera eddoboozi lye terikyakaŋŋansi nga we yakanga emyaka 10 emabega eddoboozi lye terikyanyumya nnyo makulu nga we lyalina emyaka 10 omusajja Elijah yatuuka ekiseera n'anyuma Katonda n'agamba Katonda olina nze nzekka tolina mulala gojja keera kumakya kufuna okujjako nze Katonda namugamba nze yakuyimusa nina abantu bangi nnyo abali mu nsi muno bensobola okuyimusa nga tomanyi wa gye bavudde n'akola statement eje nekyusa ensi nagamba nja kuyimusa omuntu omulala yenna wonotetako amalala go nze ayimusa nze era akakkanya kati jinga ndi bw'alaba nga Katonda akedde kumanyiraga nti Bobi Wine omugigi gwe agulunze bubi agufunze bubi angumugyeko mundeeta omuntu omulala Katonda tuwa chances mu bulamu bw'ensi naye chances zaffe ziva kwa abantu abatwetoolodde kibinya okufuna sente omuntu nolekawo abantu abasobola okukubulira ensobi zo ezigamba nti nno Jamal ekyokoze kibi gwe nookera ku makiro ganti omanyi engeri gye nafuuka sita byonna nze amanyi God is watching buli muntu Katonda amutambuliza ku kimala nekivaawo ekyo nga tokyalina kyogamba gwe muganda ge towalabako omusajja gwe wayita Sebagala we nabeeranga ku street yawo towalabako ku favor gye yalina naliko ku kisaawe nga avaayo
kati ffe twali abantu nga balinga oba balinamu ekiki twali ba street kid awo Kampala road awo naliko ku kisaawe nzinno nga naye Sebaggala ye muntu yali asimula bwasimuzi bana yali abadde kimukulu okitegeera abasajja ba Gaddafi tuza nti nno Katonda si yabajjako Katonda yabajjako yali abawadde ne favor ate Katonda yali abawadde favor ne favor Katonda yajijja ku Gaddafi namulaga nti nno within a short period of time ensi Libya nsoogiza mikono gyange but nsoogireka waawo esooke eveemu abantu abatalina kulumirirwa nsi yaabwe basooke baffe emiji gyegijja gisooke girabe ekyamagero Libya wagyevudde osegera nti Uganda egenda kubeeramu ekyo anytime Museveni wanaama okukola emulimu gwa Katonda gwe yamutuma okukola okyaliwo gwalina okukola yes wanaama nezo gumaliriza ekigenda okutwala Museveni kijja kubeera kyaddakiika ezo Mufunze byakola tebikyali bibi wakyaliwo omulimu gwalina omumaiso gwa Katonda nkubudde nze nzikinze nzikiriza mu Bible nzikiriza mu Katonda nze nzikiriza nti buli muntu ali ku nsi alina mission ye bweba ewedde n'oba ofootya teriyo kitiibwa teriyo ssente swakugulira mission yo ng'ewedde mukka na bulamu nzikiriza nga Katonda agende tojja kufa oba tojja kufa omujjukira omusajja yava ku kalina n'agwa n'alama bameka balamye nga bavudde ku kalina era oyo yakyakoze okimanyi nti ayinza okuba ng'okyala nti no kyatuuka ne nga yali message gya Katonda gyasindika mu bantu abaweddemu essuubi nti no am the nze founder w'ensi nze agaba obulamu nzaabutwala omuntu osobola okubeera ne bakuba emmotoka yonna negwa accident nemuvaako omuntu ogwo nga ye mulamu because alina mission gyalina okutuukiriza okugatta ku nsi kati nze nzikiriza ndi time ejja kutuuka Museveni Katonda mission ye ejjamuga nti Museveni mission ye gyenkuwadde etuuse eweddeko kyekiseera okunziriza ensi yange nonde omukulembeze omulala era omukulembeze omulala ajja mulonda amuleeti abantu bajja mukkiriza bajja mwagala naye anatuuka ku ntebe eyo ajja kutuuka ekiseera naye atestingeko ku kintu ekiyitibwa power wanga obuyinza bukufuula Katonda Museveni asobola okulagira fa n'ofa okiwakanamu Museveni asobola okulagira bamutti n'ofa Museveni asobola okulagira gaggawala n'ogaggawala bwe buyinza fountain of honor bukufuula okusalawo okusembayo obuyinza bukufuula okulowooza nti no gwategeera ensi yonna gwasinga okutegeera obuyinza bukulowooza nti no gwe Katonda w'oku nsi naye kyenjawulo ekiri ku Museveni nti Museveni alimu element ekyatya Katonda nti element yeeyo ku mukulembeze n'oba ng'okoze ebintu bingi nnyo ebibi oba ng'okyalimu ka element akagamba nze nzikiriza mu Katonda nzikiriza nti Uganda eyina ennono gyetambulirako Katonda asobola okukulekawo n'akuteekawo n'agamba ogira obeeraawo beerawo ku statement kamuwe kati ne kakongeza emyaka by'otamanyi bufukunya nkubuulira statement emu oyinza ogikolawo n'ogamba Mukama Katonda ngenda kuyiya ssente nyamba nfune ssente nga bulijjo tosaba Katonda n'agamba statement gyayogedde nti ndi Katonda nze akontolinga obulamu bwe kamuwe n'akubuwa nga bulijjo tomusaba nga bulijjo wandika application tosaba Mukama Katonda ku luno application gyempandise njambaza amaanyi amatukuvu ku luno mpandiika nga njagala gwoba nsookayo yonna application gyegenda okutambulira gyegenda okubeera ogitekeko favor bampite bankubira essimu Katonda yagamba okay bonna badde yesize mu connection kati ategedde nti waliyo superior w'ensi waliyo nanyini ebisumuluzo ebigula buli wali omulimu oguli ku nsi application eno kangitekeko omukisa n'ogiteka ku reception omuntu n'agezako gigi nga bwagiteka ogitekamu gundi bagijja ne bagiteekaawo okubanga application gye badde bataddemu kasasiro egenze paka wa MD n'ogamba yayiseewa kankuwa ekyokulabirako nze ogenda ku radio Ddembe natandikira mu code room ogimanyi yeki kinyonyera abantu abakulaba code room kinyonya abantu abakulaba okola ku radio code room kiki code room we wantu we batuukira code room ye wantu awafuga radio wakati wa transmitter eri kololo oba yona gyeri ne transmitter edomo amaloboozi wegasengera wegatuuka awo osegera nti awantu we nasookera okumanya omutima gwa radio gwe guki
because owamba code room oba wambye radio number osobola okujjako bonna niba nga tekyasobola kuweereza kintu wadde na kimu oli mu room eyo ginatandikira nti Katonda nanzija mu code room nanteeka ku muzindaalo ng'alina ensonga ze wava mu code room yes buuza Wiriba n'ogenda ku muzindaalo buuza Wiriba yajja okubuulira era buuza Bina Wiriba n'afuba nnyo okuntraining n'okunteeka ku radio ninga low forces wakanya tajja kubeerako ddo ajja kuba alina eddoboozi ebbi ye Bina Baby agenda okulaba nti nanwanyisizza nti nina eddoboozi ebbi eddoboozi yange terinyuma Wiriba akusaayo nga waliwo abalala abakulwanyisa yes oveeyo Bina Baby n'agamba eddoboozi ajja kuba terisobola kukola bla 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 paka Bina Baby yagamba kirabika ebintu bye ngezaako okulwanira omuvubuka ono tebijja kukola kamuyigiriza ekyo kyensuubira kyayinza okukola ku ddoboozi lye afuga pulezidenti wakabi ensonga ki ndi wakabi because Bina Baby yalwana buli kimu nemmala nemufuuka ba mukwano Bina Baby y'omu ku bakazi bensinga okwagala mu radio business Bina Baby y'omu ku bantu benjagala because is my miracle somewhere somehow yan driving of becoming the best presenter yan driving of becoming a Jacob because when natuuka ku radio nasula Katonda nga mayindi wakabi nga manyi okwebaka n'abakazi is the solution musajja yolina okubeera ng'oli celebrity oba ng'oli mumanyifu okwebaka kumuwuliriza akuwuliriza nga kyekimu ku happiness okitegeera trust me on this buli presenter ali mu Uganda ng'otesitinze ku fame nga tunaa kwetegeera mu bwongo nga tunaa kukula mu bwongo byesookerako kukola kuddukira ku bakazi because n'enkwana ekwanguyira be bakwana kati Bina Baby yansomesa radio nga maze okunnwana mba Bino omusangayo nga gyali ng'aluddemu nga maze okulwana entalo zonna zonna mu baboosi baani alaba sigenda waliwo ekintu ekigamba ajja kubeera waawo you understand nga solution yakuyita yakumpita kunjigiriza nfuuke ekyo kyayagala mbeere ddanga okunnwanisa yanjigiriza nenfuuka kino kyolaba so wenkuzaawo mu reality y'ensi nti waliwo omuntu asobola okulwana naye nga Katonda akuteddeko feva ye tugende mu kalulu kange abantu bannwanyisa obunamanga balwana radio mwenkyateme gyenva nga balwana naye netugenda ne mu kooti twagenda mu kooti era kyova njagala nnyo Bobi Wine teyasaayo ekintu wadde nakimu kikwata kalulu kange amazima era agamanya ekigenda mu maaso kyonna era akimanyi naye okuva webyatandika mpaka webyagwera nga tayogedde ekigambo wadde nakimu tayogedde otatuuka mu kooti babuza Ferdinand wawangula akalulu nagamba nakawangula kyekiraga nti wakawangula najjayo diyala fomu ze nga teziwera nakuwera zitegera nti nga Katonda nakuteekako feva awatali ssuubi wabeerawo essuubi kubanga Katonda yatonda abakulembeze be singa Katonda yalaba nga mission yange y'okujja mbuna mwaya yali mbi aga Katonda mu ggulu olunaku lwatwala kaadi ya nopu gye nali nsibiddeko akawuzi we nali mbiviiriddeko awo sidda mu byabufuzi naye neebaza Ferdinand yankubira esimu n'agamba bino badde obiyita ndongo Ferdinand yankubira esimu n'agamba eno badde ogiyita ndongo eno sewo si ndongo no politics fe tumubaddemu tukuzeemu gw'ovudde eri ssebo omuyingiddemu buyingizi negamba mu bufunze yaate ye yakuzuukusa kuba waliyo kivuddeko kivula mwagala nnyo kyamagero kyange kyamagero kyange kya mirundi 3 yampaliriza okuyingira obyobufuzi omwagala nnyo kati mwakwatagala munyumya bulungi twogera nnyo kiri awo naye omusanga mu bbonga kayinza okugaana ayinza okukkiriza namwokyayo nomwokyayo ng'omuntu okitegeera because kyamagero kyange nali ngambe sijja biva because mu bulamu bwange nagamba I will never be a quitter sijja kubeera nowa nti nja kudduka embeera yonna nekweke kubanga noonookeka otya embeera ejja kusanga n'okweka otya ng'oyirese embeera embi mu Uganda embeera ejja kusanga yonna gy'onoobeera ejja kumira ejja kulya besides mu kalulu lwako like tewalinamu maanyi ga njawulo bali eno nalina maanyi ga Katonda teri maanyi gasinga ga Katonda tewaliwo bano bantu nti omusajja mutabani wange ono mukozi abantu abakuyambako kati nkubuulira ebyamazima ebintu gwe wabyekola nze abantu abanyamba mu kalulu era sijja kuswala kuboogera Pastor Bujingo Sylvia Agnes Eddie Kenzo n'abayimbi abatambulira ku drive zange be banyamba Eddie Kenzo yampa ssente wadde twafunamu obutakkaanya naye but nzikiriza somehow
yanyamba kubanga nange mbadde muyamba oba namuyambako nga talina ssuubi. Pastor Bugingo yampa obulango kulwaninga ku TV ye without a single penny gye nali musasudde because tulina history nti nange weyali sitali mumanyifu namwogeranga ku radio ntupana mugende wa house of prayer gye nsabira. That was a mention. Abayimbi ba Grenade Official, ba Chris Evans, ba VJ Junior, ba Ziza Bafana, ba John Black, Little Boss, mama wange Stabua Natoro, Justin Nantume, Palauso, banyamba because nange nali mbayambye okufuka kiki bali. Kiki bagamba if you scratch somebody's back, always. Nabasiyama ne bagamba mu Quran litolindanga entuyo z'omuntu gw'okozesa okukala omuwange ekintu kye n'akirya nga mu mativu. Okitegeera nti Uganda nkuzayo ku bino bye mbadde njogera nkuzayo ku kintu kimu kyokka ky'oba omanya. Katonda yalonda omuntu agenda okubeera ku Fountain of Honor. Fountain of Honor eyo ekufiira Sipiria era nkuzayo mu Bible omusajja gwe bayita Sitaani y'omu ku bamalayika Katonda be yali asinga okwagala. Naye Sitaani yatuuka essaawa n'abeera Sipiria ng'amaze okulaba enduulu z'abantu. Nagamba ne Falo ono wansi omugjawo ono ola ne bamalayika bantendereza ono Falo ono atalina talenti ze nina talenti y'okuyimba ayogera bwogezi nze nyimba ensusi nene gw'eddalu. Nagamba sebo ngenda kulyawo naye yamutonda yamanya kikyagenda okukola naye okuwaako nga yali amwagala nnyo namuga asijja kutta kankusindike ku nsi n'amusindika ku nsi kuno kati ali kuno naye akola bwakabaka bwe. Obwakabaka bwe buyita mu mirundi mingi, buyita mu ndongo, buyita mu politics, buyita mu kumenyika, buyita mu ngeri nyingi nnyo. Kati otunie ekigenda mu Uganda sikera maaso mu Uganda obwakabaka bwa Sitaani bwe buli mu okuwamba Uganda. Naye Katonda obwakabaka bwa Sitaani bwe buli mu kuwamba Uganda. Naye Katonda akyetegereza anoonya ani gwagenda okukwasa Uganda, ani mukulembeze omulanga agenda okutwala Uganda maaso. Ffe ekirowoozo kyaffe ng'abantu yammere tutula nti Bwiino asaana era gwe twagala ng'abantu. Naye Katonda asobola okera mu ky'okuleeta omuntu omulala nnyo. Kyova luli mu vidiyo yo nagamba kisoboka Bwiino okubeera omukulembeze president wa Uganda, kisoboka mutabani wa Museveni okubeera president wa Uganda because esaba zino Katonda aba atunulira abantu babiri abaagalirwa abantu ne bano babadde ne bano abali mu circles gw'omuntu gwawadde Fountain of Honor. Wekuzayo mu Bible ya sitiri wali omusajja wayita Moses teyatuuka mu nsi nsuubize tebakulimba naye be yatambula nabo yanakyalinga be yaguminga be baatuuka mu nsi nsuubize. Gwe kitwala nti Museveni ye Moses kati nakyalinga eyatwala toseka kubulya reality Jacob Museveni ye Moses. Gwe kitwala nti Museveni ye Moses kati jeno Moses jeno Muhoozi mutwale ono yadda mu kifo kya Moses. Bobi Wine mutwale ono yadda mu kifo kya Moses bonna batwalira awo. Naye nga Museveni ye Moses kwa yamugamba tojja kutuukayo n'awalaza mpaka era teyatuukayo because era amanyi weyatandikira Bwiino okukoma. Kati ne Uganda eno ffenna abantu amaaso gaffe galowooza mu bantu babiri ninga Katonda ajja kuleeta omuntu gw'otasuubira nakusuubira abadde tabirinako atukulembe tiwakigunde waawo okay. Kati omuntu ono nga tubadde tumulabaawo nga tetumufaako nnyo nga tumulaba amuwa ebigambo ebyemyoyo egy'ekiseera ekyo because right now ebigambo Bobi Wine byayogera bya kiseera kye kyovulaba ye musumba w'ekiseera kino bwe kimu kyayogera ekiseera ky'abantu bakiwuliriza takwatibwako tagambwako tayogebwako ekigera zimu ku signs eziraga there is something which is special ku ye or there is something which is evil ekiri ku ye nti mu nsi kuno omuntu atagambwako ali ogwo ye Katonda ate ofubanga nnyo okulaba nti towegulumizanga okusingira kera ku ky'okutonda eggulu n'ensi. Big Brother Uganda webale kutulaba ndine Jacob Omutuuze chairman RCT ensonga zayogedde mutuufu obadde ogoberera bulungi
naawe ddamu ofumiitirize olabe Uganda wa wetulaga. Webale nnyo, webale ddala okundaba. Chairman, nkwaniriza nate oli otya kasube nti ebintu bitambulira ddala bulungi. Kiriya. Mukwano gwo yafunye obusungu. Babulizeko ku bannayuganda nate. Mbalamusizaako bannayuganda bannange abaagala enkyukakyuka mu bukkakkamu obutali bwa kuyiwa musaayi. Ennaku zino oli wankyukakyuka nnyo. Abaagala enkyukakyuka etalimu kuvuma. Abaagala enkyukakyuka egy'eddembe. Because nze nzikiriza nti through essaala musobola okuvaamu enkyukakyuka. Era nzikiriza neobanga oli omu booti osobola okusaba Katonda n'atuwa omukulembeze oyo gweyagala muli mu mutima n'amutuwa. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education. Omutuuze chairman ero Sethilivu Namwaya, radio presenter, media personality, of course munamawulire omu Tata Melissa kiteke ko tukira Tata Melissa. Tata Melissa mvubuka asinga kwagala muwala we Lisa. Osomita Lisa. Tata Lisa. Nenze muita Mama Lisa. Muita Mama Lisa. Mama Lisa. Mama Lisa, hi. Yeah. So chairman, njega tudeko ku nsonga ya pastor wo. Omusumba yavudde mu mbeera. Omusumba yava mu mbeera. Awo ate wetutuuse nga wongandaba wasibu nnyo. Wetulaga si bwe wali wayogeddeko emabega wayegambako ko mu video n'ogamba nti Uganda wetuuse okuba nti nno evudde Katonda. Omusumba yagambye Pentagon si ya nnyoko. Era abaana ne bakikolamu internet nga bw'omanyi ensi gye tulimu eri digital oyogera ekigambo oli n'akitegeera nga bw'akitegedde okolya naye mu njoga gye yayogeddemu yakozeseza busungu alina byamunyizizza okutuuka nga akola statement eyo. Mu Bayibuli ne mu Quran mulimu omusajja bamuyita Nabbi Isa. Kali mu Quran ewaffe tumuyita Yesu. Nabbi Isa oyo y'omu ku bantu ekitabo ekitukuvu ekya Quran beeyogerako abaakolanga ebyamagero. Ne Nabbi Isa yatuuka ekiseera n'avaako waya mu kitabo kyaffe ekya Bayibuli. N'avaako waya? Yeah. Nabbi Isa mu kitabo kyaffe ekya Bayibuli tumuyita Yesu. Yatuuka ekiseera n'avaako waya oluvannyuma lw'okusanga ennyumba ya taata we nga bagifudde ettundiro ly'amaguzi nga bagifudde gambling. Yakwata omuggo n'agenda ng'akuba abantu. Abantu baga musajja yakola ebyamagero. Buzibu ki? Musajja n'azuukiza abantu. Lwaki agenda kumakya okukola bw'ati? Era muntu y'omu Nabbi Isa ffe gwe tuyita Jesus yatuukako mu kaseera ng'ategedde afunye okwolesebwa okw'ekintu kyagenda okuyitamu okukomererwa. N'agamba kitange kiba kisoboka ekikompe kino kinzijeeko. Era atidde ng'obulumi bwagenda okukeera kumakya okuyitamu yawuyitamu just seconds 2. Yafuna okwolesebwa n'alaba obulumi bwagenda okuyitamu okusomozebwa emafumu emisumaali n'agamba nedda taata wekiba kisoboka bambi wandifireyo omuntu omulala nze kino kizija kumpulira ki. At times waliwo ebintu ebijja ebingi ne bikusukkulumako because mu mwoyo gw'omuntu mulimu good and evil.
buli mwoyo gutambulira ku nsi olwokuno gwa nabbi Isa gwalimu ekirungi n'ekibi n'ekirungi kyekyali ekingi buli mwoyo gutambulira ku nsi mulimu ekirungi n'ekibi buli muntu ali ku nsi alina ekirungi n'ekibi kyobula kati ekibi kingi kubanga ekibi kiraba kibi kinnaakyo kyotegeeza kyovolaba ekibi kingi ekibi kiraba kibi kinnaakyo teriyo muntu alaba kirungi nga mulungi kyova mu video zino zetukola omuntu asobola okulondamu ekibi kyekyo nasitikingira ekyo kubanga omwoyo gwe mubi ekibi kiraba kibi tasobola kulaba lugero wajje luvudde naga tugere no kandi promoting wajje luvudde akwatamu kali agamba kano ke kabi kenjagala kwanga omwoyo gwayina gwagala ekyo kyekiri kuga nti ekibi kiraba kibi singa tuyiga okulaba ebirungi mu bantu byebakoledde ensi ejja kubeera eyeyagaza naye tutunula ebibi byereere ensonga kisaazo tuli mu kukeera makyo kusinza abafa abava dda ku bukulembeze tusinza Amini Dada tusinza Bobote niga babafa dda bw'oyokera ku makyo n'osinza omuntu omufu manya n'omwoyo gwo mufu because bagamba gwe walabyeko ya mwana olugero Abaganda kati ensonga za Pastor Bujingo ino kubeera nga oli mu kkanya nnyo eryensi ate olina okuba nga olina eriiso erigguka eryokusatu eriiso okulaba ensi nga weetambula kati mmwe ba viewers ba commenters ba interviewer nga mulaba bibi because namwe emyoyo gyammwe gyafuuka mibi ensonga ki musikirizibwa kubuuza bibi byereere okitegeera nti nimwayogedde ku sente zeyayogedde eza Pentagon zebasonda ne expenditure togera nti mwogera mbwa nyoko bla 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 because Pastor Bujingo simu tazukizanga omufu olaba yazukizako omufu yakwata emiggo n'akuba abantu olwo Pastor Bujingo tazukisanga omufu Pastor Bujingo tatambuliranga ku mazzi olaba yatambulira ku mazzi gwe bayita nabbi Isa mu kitabo kyo kikulu ekitukuvu Qur'an gwokkiriza nti naawe omusiraamu nti omusajja oyo yali musajja muddu wa Allah yakwata ewaffe mu Bible emiggo n'akuba abantu wana nkugambira nti ofubanganya ebya Kaisari obutayingira mu mutima gwo kubanga ebya Kaisari kasita biyingira mu mutima gwo otandika okubeera negative eri bbaawo negative eri mukazi wo negative eri mwana wo positivity nga tezikyaliwo olina omwana naye omulangira busiru gwana goli gusiru osemba mu kirasi ne waliwo omukazi ali kunda gwe sawa zina asaba kufuna mwana gwe goyina ne olaba kibi because naawe omwoyo gwo bw'ofumbo bw'omubi mwami wakomawo tokyamuweeyisanga mukazi weebuuza ova wafuuka musajja mu maka n'okukwatako omukwasi waati nti njagala kaboozi toyagala omuwe kaboozi naye nga gwe mulimu gusingira ddala obukulu gwe gwakutonza kuwa comfort musajja ye kuwa protection kati ekibi wekiba nga kyekingi mu nsi kiba kizibu kulwana nakyo okujja ng'olina omwoyo omulala mu ggwe ogusobola okukeramu ekyokulwana n'ekintu ekyo kati whatever case Pastor Bujingo byayitamu essaawa zino manya nze nganze omukkiriza quote me right nganze sibiyogera nti because kyali wange sibiyogera nti because ndi musumba wange nze ndi mukkiriza akiza mu kitabo ekitukuvu kibanzaaliramu kye bayita Bible ekiŋŋamba nti oba Katonda yatonda omwana we Yesu n'amukkiriza wansi kuno n'azuukiza abafu n'atambulira ku mazzi n'atuukako ekisa n'avaako waya n'akubako abantu emiggo kati wuzi Pastor Bujingo yazaalibwa omusajja eyali omwavu musajja tunakuba amasimu Katonda n'amugjeemu kuba essimu bwe tunya life ya Bujingo tutegeere nti mulimu ebyamagero birimu n'ava mu kuba essimu n'ava mu kuba essimu n'afuuka omuweereza kwa radio n'ava mu kuweereza radio kati alina kuzimu ku media companies ezitugomya media companies ez'ensi don't joke with God era nfundikira ngamba ku nsonga eyo nti mu bulamu bw'ensi weyiganga nnyo okulaba ku kirungi ekiri mu muntu n'otatendereza ku kibi kyakoze because ekibi kyekimu ku bintu ebiri mu kutta Uganda nze nagamba wano nze mpagira Kyagulanyi yetamuwagira abagira esima MK movement
nze sigiwagira mwawukanya mu ndowooza naye twawukanya mu ndowooza mu bintu bingi nnyo naye Pastor Bugingo bwembeera naye tetogera ku byabufuzi togera ku bintu bya mwoyo bw'osinkana temukonako ku bintu bya NUP oba bintu bya MK movement teri togera ku bintu bya mwoyo era mu simu yange samusevinga Pastor Bugingo namutuma taata Bugingo because yetatanga omwoyo kati mulimu byakola nga sikkirizigana nabyo nimba byakola nga sikkirizigana nabyo naye nze muntu atatunuya nnyo kibi because sagala nnyo omwoyo gwange kubeera kibi sagala mu mwoyo gwange obeera kibi sikkiriza nakyo nga nze but sikifuula ate luyimba sikifuula nsonga because wenkifuula ensonga kiba kitandisa okulya omwoyo gwange ate omwoyo gwange ngwagala nnyo kubanga guvaamu Uganda ey'enkya abaana bali mu ntumbu ezo bagenda zeyagaliramu bagenda gyeyagaliramu ffenna abali kuno teri yagera kumala emyaka 10 ku nsi n'abatulaba kati kagaba 5 taliyo kiba kitegeeza nti period gye tulina tuyiga okulaba ebintu ebirungi mu bantu dana okulaba ebintu ebiyitibwa ebubi ate ne ŋŋamba mu Bayibuli mulimu olunyiriri lugamba balijja ng'abatuufu naye nga mu mitima gyabwe bannabbi ba bulimba owegendeza nnyo bannabbi b'obulimba kubanga nabbi w'obulimba naye asobola okukola ebyamagero by the way because omuntu gwaweereza oba tomumanyi buli wosinza omusumba ne Katonda gwe oba osinza kiba kitegeeza oba ogenze mu kyaki genda osabe Katonda tosaba musumba bannayuganda bangi nnyo bali mu Uganda basaba basumba awulira brother Ron wakola ebyamagero brother Ron awulira Pastor Bugingo wakola ebyamagero awulira Wakiganda basaba basumba kyoba esaze babayita bakadde bakkanisa ofubanga nnyo obutabeera omuntu anoonya basumba beera omuntu anoonya Katonda because omusumba muntu omwoyo gwe gusookera makyo okufa anytime ate omwoyo gwe gusobola okubeera mu buwambe omwoyo gw'omusumba nga guwambiddwa osobola okugula oba omukkiriza bye byange Jacob nedda ensonga yawadde Pastor Bugingo kyaliwo naye kale briefly katiri nnyo gwenga gwe okusinziira ku byabaddewo mu aina nze yakoze wadde ogambye nti emyoyo emibi pa interview wanaffe tugirina kakati nze njagala nkuzeewo kati naye nange nkugambye namaze kulaba kantu kano nga njagende wa Jacob mubuuzeewo kubanga kyaliwe musumba Pentagon si ya nyoko bagamba simanyi nakakubwa amasasi ate mundage ebiwundu like nze ekigundu yange lwaki nkubuuza ndi musumba yalaze obusungu yaladalaga busungu waliwo ekyamunyiziza ennyo okutuuka nga afyuminga bw'atyo edda mu Bayibuli abakazi balwananga nnyo obutafuuka bannamwandu era ng'okubeera namwandu kikolimu mu Bayibuli kivula abakazi mu Bayibuli basabiranga nnyo babba baabwe babasooka okufa oba basabiranga nnyo babba baabwe baleme kufa kubanga okubeera namwandu nti ebbawo eyafa bannaye kyali kiruma kyali kikolimu kyamaanyi nnyo kati ku mugigi guno abakazi basaba nnyo babba baabwe baffe kyekiringa okukeera ku makya omuntu omusanga afiiriddwa bbaali nomuga ewaayi gundi nagambye tumala okuziika jangu omulumu weeti sikuddamu example nkuwadde ennyangu kati gwomanyi oba gitaposa otya oba gitegedde otya kisinzira obwongo bwo kye bukuweereza babira DJ Jacob Omutuuze nze Jamalu akomata kumira mpeera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awaagaale oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba talkr restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba talkr restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola oda yo kati opiyo kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti 1 25 25 oba noti 772 bannaffe aba talkr restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu.
tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawu ku Mityana Road, Busunju, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssenjale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75973936 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.